olaba ne Yesu yava mu ggule wa kitaawe awali buli kimu kyonna ekimasamasa n'okwesiima kw'ensi eno, n'ajja ku nsi mu struggle y'okununula abantu abaali babulidde mu bikolobero n'ebikolwa by'ensi eno ebibi. Yesu Kristo naye kennyini nnyini yava mu matiribona n'ajja mu struggle y'okulwanirira abantu abaali boonoonese. Yesu Kristo yennyini nnyini yayina abagoberezi be 14 nga mwe muli ba Pawulo, ba Luka, ba Peter, ba Matayo baani n'abalala nga bwe mubamanyi. Naye ssebo nabo baali bawakana. Nga Yesu abagamba tugende ettalasiiso, ono ng'agamba tugende sinagogo, ono nga mugamba Yesu tugende egindi. Oba okitegeera? Nabo baawakana era tebaamukiririzaamu. Ate n'okumulyamu olukwe abamu baamulyamu n'olukwe ne bamutunda nga mwe muli Peetero. Okitegeera? Abamu baamwewakana, abamu baamukonjera, abamu baamuwaayo. Abayigirizwa be bennyini like abagoberezi be bennyini abaali bamugoberera, abaali mu struggle y'emu ey'okununula ki abantu. Okitegedde? Yesu kennyini naye yaliko mu struggle y'emu, era yava mu matiribona agaali gajjudde mooli n'ajja okununula abantu abaali babuze mu busibe. Era yalina abantu abaali bamuyambako be bayigirizwa be 12 be yali nabo mu struggle. Ssebo nabo baawakananga baakubanga empaka. Omu ng'amugamba tuyite ku lweno lwe tujja okutuuka, omulala ng'agamba tetugenda tuyite ku lweno lwe tujja okutuuka. Okitegeera? Era abamu ku abo abayigirizwa abaali bamukkirizamu abaali bamugoberera be yali alwana nabo okuwangula olutalo oba okununula abantu baamulyamu olukwe, munnange baamutunda. Abamu baamwegaana, abamu baamuwakanya, abalala baamwawukanako. Era Yesu Kristo yakomekerera afudde bw'omu. Oba okitegeera? Naye ate mu kufa kwe kwakola ki? Kwe kwanunula abantu be yalazze okununula, struggle gye yalimu yakomekerera na kufa kwe. Kwe kwali okuzuukira abantu be yalazze okununula n'abanunula. Kati olaba abaana bawakanya Kyagulanyi, olaba bannayuganda muddamu Kyagulanyi ne mumuddamu nga yabagamba nga tukwate lino ne mugaana ne mugamba tukwate liri, nabagamba naye tukole kino nti tukole kino kye kinaatutuusa. Kati ssaawa zino mumujjonkera, ssaawa zino mumwewakana. Kikyataakola? Tiyaggaasa owuwe yamulya, amasasa agage yagalya, enfuufu eyiye yagirya, emiggo egigye yagirya, mwejja mwe mugiryako ddi. Tiyaggaasa owa mwe mumulyako ddi, amasasi mugalyako ddi, emiggo mugiryako ddi, enfuufu mugiryako ddi. Olaba Yesu yajja okubanunula mwamwegaana. Leero ate Kyagulanyi omwana w'omuntu. Nze bannayuganda munsanyula baddiya. Amaanyi ogajjawo agajjonkera Kyagulanyi. Like nga weyita nti oli mwana wa nkyukakyuka. Amaanyi ogajjawo agajjonkera omusajja oyo. You people put respect on that man. Mumuteekako ekitiibwa, like put some respect on his name. Temukigezanga nako yadde okuyisa erinnya ly'omusajja oyo mu kamwa kamu. Gwe nga tonnaba kutuula n'otandika kusonga ngalo mu bantu. What have you done? Gwaga amagezi amalungi ennyo ago g'otuwa ag'ekitala agajjudde mooli, gwe lwaki totuyambako n'ogakola ne gabaako kye gatugattako? Bw'oba olaba nga kale ye avuzeeko kyavuze akomye. Kubanga ne Yesu naye bwe yalwana kyalwanyeko alina we yakoma. Ebisigadde n'abirekera abayigirizwa be ne bongerayo enjiri n'ebitabo ne bawandiika. Kati naye bw'aba yalwanyeko n'akomaawo, kati nammwe mutandikire we yakomye baddiya. Mumukyali ba struggle mmwe oba mulina gwe mukolera. Kyagulanyi tabagambangako nti tuli kibiina kya byabufuzi, yabagamba tulina ekibiina ky'ebyobufuzi. Kati ebigambo byonna bye yeeyogera muba temulina yadde otugezi otutonotono otubibi byo tubikwata. Ngera nakati mukyali awo mukyakuba empawa temumanyi wa watuufu we mugwa. Era Kyagulanyi bwe yali atambula yakwata national flag, teyakwata
NUP symbol nga ye flag ye umbrella. Tiyakwata umbrella, yakwata national flag. Ekyali kitegeeza nti Bannayuganda si ba NUP. Kati gwa amagezi amatono ogajja wagagamba nti NUP teyina kiddako, simanya NUP biki. Kyagulanyi yebagambako nti NUP yegenda okununula Uganda. Singa era amanyi nti NUP yegenda okununula Uganda yali tambudde akutte like umbrella kubanga ke kabonero ka NUP. Yatambula akutte flaga y'eggwanga Uganda ngalaga nti Bannayuganda mwe mugenda okununula Uganda so si NUP. Bannaye mutubalemu amagezi. Mwerabira mangu bantu mmwe. Some of us we are on vacation naye tulabira ddala nga mututamye mutusinye baddiya. Mutusinye ba mikwano mutusinye mweberere temututama. Temututama. Nga temunnaba kuvaayo ne musabukana n'omugambo. Kyagulanyi yabagambako nti NUP yegenda okujja ku gavumenti eyo. Era bwe yali atambula yayitanga abawagizi ba NUP, yayitanga bannakibiina kya NUP, yayitanga like aba registering nga ba NUP members oba yayitanga Bannayuganda. Kwegamba mmwe temwawula ekikambaga wakati w'eppeera n'entula. Bannaye mukozese kutuwongo otutono twe mulina. Omusajja abafutubaddeko nnyo obwongo ne bubagwamu mu mitwe sitoole ki. Bannaye muswaza. You people muswaza, you better leave that man to be. Leave him to be because you have disappointed him. You don't have any moral authority. Okwata erinnya lye ne muliteeka mu bumwabwa mmobwo bwe mutaanaaba baddiya. Put respect on that man. Put respect on his name. Kubanga toyina yadde olukusa, you don't have any moral authority. Okwata erinnya lyo omusajja n'oluyisa mu kamwako. Tolina mu kifo kiteekeddwa na kumwogerako. Because he has done everything. But what have you done, you, the criticizers? The only thing you know is criticizing. But you can't do anything for yourselves. Baddiya temutuwunyirira mutuleke namu.